Omwogezi wa kampala n'emirwano Patrick Onyango ategeezezza WBS nti poliisi egenda kukola kyonna ekisoboka okuteekawo emirembe wonna. Onyango agamba nti ebyokwerinda biri mu ngalo za poliisi era abantu bonna tebalina kweraliikirira. Ffe ng'abakumaddembe tumaze okuteekawo enteekateeka oba security arrangement okulaba nti olunaku lw'amazukira abantu bagenda ne bajjaguza nga tewali obuzibu bwonna. Onyango wabula akubirizza abantu obutavuga bidduka oluvannyuma lw'okunywa omwenge. Alabudde nti poliisi egenda kukola ebikwekweto byayo ku bavuzi b'emmotoka nga batamidde era amateeka gajja kubalamula. Oba tuyita joint patrols okulaba nti tulawuna Kampala wonna nga tewali obuzibu. Okujjaguza titugenda nti egenda kukoma ku ssaawa oba 7 oba meka, nedda. Oteeka okujjaguza oba oyinza okujjaguza paka ku makya, naye abo bavuga tugamba nti tetukkiriza okuvuga ng'omaze okunywa. Wabula era asabye abantu okwekuuma ennyo omuliro mu maka gaabwe okuva ku bintu ng'essigiri, amasannyalaze n'ebirala. Ku ffe poliisi n'abakumaddembe abalala tumaze okuteekawo wano tugenda kukola patrols oba tuyita joint patrols okulaba nti tulawuna Kampala wonna nga tewali obuzibu. Ne tutaddewo deployment za njawulo mu ebifo bya njawulo, oba ogenda ku traffic lights oba ogenda ku roundabout